Tumira ne mama wa mama wange. Yani oyati. Oyo maitina lya janja wange. Yani Mikisa ye yalunga nti mukyogero sana bakumbuza. And one day I'll take care. I'll take care of you. Hane naku zino okuba obuyimba bw'oluzungu. Akayimba koka. Kakube. And one day I'll take care of you. You took care of me. Tukamanya Akayimba. Gwa kayimbi obubi. Kati kangugole dobozi. Nedda kankole bwenti. Kankole bwenti. Kankole bwenti. Gira. And one day Ganda ebyereta. I'll take care of you like you took care of me. Osiranye. Aha, kerese kakano. I'm the one. Elese ka DJ Khalid ne Gondi ne Kwavu. Keko. Oyimbye bifu. And one day. Alaba yabyerese. Ulida ngenda kuba ukadongo. Ngenda kuba ukadongo. Karango vako nawe. Ora wasomera oluzungu. Lindo kale. Abakamanyi. Oyo zako bulungi. Kati sengenda yimba yo olwange rugirewo. Akangera kikaganye baddobozi bbi. Luzungu. Ndekam. Ekante dem. And one day I'll take care of you like you took care of me. Kaganye. Arese naye natusuubira ke kano kennyini koyimbye kaako ogenda kuwulira kano kalango ke kano koyimbye ke kano kereese muganda wawa keeko kennyini kali kaluzungu anti obuyimba bubi ddamu gumu kankwaddeyo chance emu naye obadde okayimbye ate buli weereeta kako mozi gwangata kabadde ka parents become kids bamuyitaani simumanyi bamuyitaani gwe koyimba tokamanyi nga nkonamu ki kayimbi andi kayimbi kale you took care of me nkayimbira muno taata wange naye kamusa keko bamuyita Shasha Alex kubira screenshot tomumanya kayimba ate bayimba bwe bati kankugiriremu wano I remember wali obadde otandikidde ke kabadde ka party anti oyimbye bifu katandika I remember when your dad got sick nedda ebyo biveeko waliwo ka party kano we katandikidde kabadde ka party kenyime katandika and one day ako kali mabega nnyo kali maaso oyagala kali kaita wali ku party y'ekinusi wali ko oyagala ennyo okayimbye ota kati katulawo bakajja neera nedda kutoka anti soko yimbemu gumu ndeete bwoba toyagala ngenda atona anti kati yimba and one day I'll take care of you like you took care of me olaba akako kalwa kako kids obadda gwanga banango kakubye musibe bulungi mwelaba keko okayimbye njagala kayiga konna akayimbire mutata wange kati yimba mugumu and one day I'll take care of you like you took Linda koyimba oyimba bigambo and one day I'll take care of you anjakulabirira I'll take care of you like you togenda kumza and one day I'll take care of you like you took care. Kiri kigambo ky'oyimba like nga nawe we taking a care like you took care of me. Kati yimba. And one day I'll take care of you like you took care of me. Bukandabe bwafaanana. Mutyaba. Eno size yange eganye. Mutyaba ekintu kyokola si kirungi. Mutyaba ekintu kyokola si kirungi, ekintu ky'okudaliza. Oli mu kisiibo naye okyadaliza abakazi awuza ayina yayongerwako ayagala size ya Don Chris kaakati abamabina kyengamba obutono Mutyaba ogenda kunyamba kuba omukulu agenda ogenda kumpaayo akatebe kamu
tumwagala mu dakiika ntono Uncle Jim. Mutyaba kyetugenda okukola kiralamu senga sa Uncle Jim Mukasa mubadde temuddawo na Mukasa aye n'ebyokulya byolya biri sponsored ssebo lwaki abadde adduse anti nali musubizo musiba kati badda n'ozambuli mbadde sikisuubira kipya nali namusuubiza nti omusiba kati bwandabye nalowooza nina abapoliisi Uncle Jim tojja sobola ono tubeera mu bintu byaffe bya gundi kaakati Uncle Jim tusaza okukola ku Megatron Uncle Jim mbaddeko naye awo mu nsonga ziri endala nga mukambwemu kati tuzze ewaffe ndowooza ebyaffe biri layitimu Uncle Jim tukwanirizaako nnyo webale kutuwaayo kadde ono yatabaganya abantu wano era gwalemereddwa ate no valeko ekyo tulidde tunywedde empaakinze ebyokunywa nsendesa bibye ninga ali ku mbaga y'embaata buli omu yavaawo alidde n'amafuta nafunye dda kyekigera mu maaso ku Megatron sooka obuze ku bantu Uncle Jim balamusizaako awalebe ba Megatron babale kutulaba ensonga lwaki oli wano tuzize kwebaza webale kutabaganya bakulu bano kati ensonga ozifuna otya nti tutabuse nali Tanzania gye wakalabira ng'olwani agukuma njala ngendeko ndabe ku bantu bange nali Kampala bali kuki ngenda okulaba Namukasa nga agukumi asoka kufuna ndi fake news nalijja malodira bawayita olunaku ntono nnyo mpulira omulwadde wafa akaayi ngamba ekinakolebwa kitya nasanga namuwanga abuliddeyo kitegedde ali mu mbuzi ekogga ngenda okuddamu okugukyusa okugulaba nti nagugenze walanga ate naamu ataaka aleesi naye kati kyenategedde kimina okumanya inside story waliwo wano bajournalist abakadde abaludde mu field otegedde kati bagana okusamba akajje ekintu kino bakisasulira ono abaleeta kimanyi bakisasulira basasula bali abali mu diaspora okuwa Namukasa oluusi fake information ne bagimuwa bagala okuba omwana ono kubanga yamaze already akajja akakoze akasambye ate si byangu kuba bo abamu bamaliriza bali wali kuba kati ye story yabwe jonna gigwamu wakati abagamba nti twagimuku katumuwe endala otegedde era wetondera kamiliyoni naye naddamu najjayo kyabayisa bubi okitegera nolwekyo kati olinakwegedeza abantu abo bakola information yabo okuva e Bulaaya otegeera abantu abo abamu bagala kumenyaamenya kubanga omuntu okujja mu mawulire gano nabakozesa mu myaka egi ng'ayimiridde nga Namukasa wayimiridde kitangu kyakusanga mukazi yeyimirizaawo ekimwa kyetusaako kuvuga emotoka nnungi otegedde abantu bamwagala kati ekyo si kintu kyangu kati babadde bakikinza out nga bayitamu akakodyo bamuwenga fake news baninde wano ebintu biri ebitambula muweze byagala omanya byolina omumanya ate ekintu kyo kyebadde ngezaako following up naye namaze nakyo nekikola ki nekigwamu olaba wano nga tukola programu zino obaza byabufuzi obazaaki bwowakoze nga oli kusaidi ya gavumenti waliwo abaniriza information waliwo abagikuba bwokola nga okolere ku opposition aba ono okolera gavumenti aba opposition bajja ne bakola ki bakuba naye aba opposition tebakuba nakigendera nti tebakola ki ate babeera paid nabano abantu abali mu gavumenti bakube gwe bakunyiize weyunge kuki gavumenti akonako kapya otegedde ekintu nga bakitadde mu levenda olaba obulya wanya kuolaba omala okisekako naye nga ye musasule naye nga bamusasudde bali eno kiki bagamba fugula Megatron ne channel ye yonna kijja kubeera bit expensive kati shortcut okitematema katukwate ono yamuvumi Megatron anyige yeyunge kuki gavumenti nolwekyo abavumi wabaguddemu abalipaganyi tubategedde kyana kyetubakola ki kyetubagamba just fe twategeddewo tuyinza okweprotectinga okyana tuyinza okutambuza ensonga zaffe naye just abakiyombamu nammwe muli basasule bo bali ku mugaati kati badde batomeza ono kati abantu bano kyekikuleetedde obagatta
Of course Namukasa they are relatives. Because wankubira essimu awo nga oli mukambwe n'ongamba ebintu ebyo si byagadde. Mwana ne mukubira essimu namugamba no Uncle Jim munyiivu. Because kati Namukasa guno omulimu guno omuzannyo baguluddemu. Exactly. Kitegeera. Balaba nga abanenga mu Namukasa for me I didn't feel well. Buddo obone kwirako na so kwirako kasuku. Ngamba ati so ne kwira ngati ndi ku channel amuyoboze. Ngamba Namukasa naye ate kugayagaya mu lwaliro misunderstanding yali tutawanya batawanya buli mutu yafuna munne bulungi wano wegerako ne mwami Jenkins Mukaso ebisere bisana obo mukwira simu n'obo mugamba serious issue uza tusika abaseka anze ndibanga ndi kupicha usini kubino biya wange nnywa naye olusalumirirwa kitegeera kati ate kirala Namukasa yene ebimugobaawo bali bamugoba nnyo kati wali tomusuubira kubanti yaleja kufala saidi ya Mukasa yoji yakola ati kubana Mukasa wali oyogera ngo oyogera ku serious note obo obudde kitegeera kati ekyo kikyavaako obuzibu emberebeza kyo tekyali kiri kye balowooza mbu ebinzo nyombo tuba tukuyatinga content abamu no bakyamanyi nti content kati ora content. bagenda kulaba show nga kasuku aline gondi Namukasa aline Mukasa balowooze mbu but content of course shebadde nga tumaze okukola get together tumaze okuddingana kati bakifiiringe bongere kujja bongere kulaba bulabi bigenda mu maaso byonna mbaweereza so Uncle Jim entalo zino eziri mu industry zikunyumira entalo ezo si nnungi ate entalo ezo tewali azifunamu kituufu tewali birawe bagabira mu ntalo kati wano mu channel zammwe muyina content amala yeah omu muwala n'omukwata ne mumusuula kituufu katagenda yita oluusi ne tufunawo ebigulire pya ng'oli afudde ate oli afudde no bamukubye embaga no bamukyaye content yina gwe tulina wa wiiki n'asuulibwa nogamba katutambuze kino kitegeera kati ekintu abantu ekyo bakirowoozeeko tekuba kuliretinga content ate kyawulidde abantu balina omumanya misunderstanding ogifuna na muntu wembadde mukwatagana togifuna na muntu gomutakwatagana misunderstanding nze nizo gamba nafunye misunderstanding ne Kabaka Kabaka kinene naye wafunye misunderstanding n'obonyo obonyo ali mumoloto ali wala namusanga ddi gwe oli Kampala akati onamusanga ddi naye misunderstanding tebeewunya enkya ne bagiraba ngoli eguddewo wakati wone moze oba wange because we people we are not an angel fe tuli bamalayika tuli bantu kitegeedde obudde bwonna twetakula ne tumala netwesisiza kale Uncle Jim tweyanziza kati katugende mu style zaffe weereze eggwanga totwokyezaayo Uncle Jim wana abantu balabe nti weekuli batuyitire ku mutyaba babe wakasigenda alya bijanja byabwe jangita mutyaba gye olinga omwana yasiibye tumuzuuza ayinze yamusiibisiza enkya tasiiba kasaidi enkya tasiiba mutyaba bataddeko kuno ssente kati zagenda okuwa ssente nosemberedde nnyo mukyala wange ajja kunyiga semberako wali sembera wali leka naawe simanyi kino kitambaala kyo ng'osemberako wano simanyi kino kitambaala nedda mukyala wajja nyiga nedda mukyala nedda mozembe oyita n'enkumbi badde ngireetedde ggwe ogisudde kujja kalanda moze bwe weganda akatambaala ko ngenda kateeka mu motoka nga twali kako kange nkozeseza ku bugugu mbadde ngenda katwala nyongere ku butambaala kintu kyokola si kirungi okozeseza ku bugugu kiriza olumu nkusingeko atambala kako badde okeganya kange kale kati bwe nkatwala ne nkasibira ewange mankoze ensobi ekyo olina akantu koŋŋambe wangi mweri ayenywa nnyo amafuta amafuta ongira akantu koŋŋambe kembadde sisi Shalom yantomeza yangamba esite nnyo amafuta ng'ateeka mitwalo enywa Shalom mubi nnyo ng'ateekamu emitwalo gyange 5 kati oteekamu mmeka tegaasika nafa ku esi nzisandabirwamu wamme emmotoka jeni naye kati ndowooza gw'oyagala okutta omutwalako butwazi anti ensikako kati mutyaba kati nze agenda okuwa kashi katumala okukola oba zange naziterako dda bataddeko omutwalo mu 1,000 alino zivudde nabweru tezivudde bweru agenda kweyambuliramu tozitwala oguma 1,000 kakati omanye akantu kunyumiza akanseseza Mukasa ayise eri emmanju kyekyo misize emmanju adama bagenda mukwata namugamba we mulamira musiba alo wadde omulabi
kale mbadde sikisuubira. But Mukasa is a jolly person. Yeah, you like Mukasa. Naye nkulabye ofukamira weetonze bulungi. Yange yogenda kugimalako battery akapeesa. Ofukamidde ne weetondera Jenkins. Ina security. Ofukamidde no. Kanyo kintu. Nekibadde kirungi nkyagadde. Topika nnyo kintu. Kyagadde. Tugenda di ku bbanga atuweeyo akantu. Naffe tubawadde. Kati banoonya. Tosobola jigira. Tosobola jasa yagikweka obuwaya. Waliwe mulukanga ntindire nnyo. Bwe twali nga tukyasoma ne rain campus walinye emmotoka taxi. Wa taxi n'akwata obuwaya n'abugata. Ziri ku NASA n'oku. Ewagunde wazambali gyagenda okiikirira. Yagata bwati akawaya n'akola ati. N'amala n'akumana. Aye munange yakira ddala bulungi. Lwazi. Beeyiya. Kama kakyako. So olwo nno kekaleeta omuliro. Tutandikire wa. I don't know. Oleese ekinaki kuba ndaba list yali endless. Bane gwe bagenda kusiima ddi. Omusiime ali atya. Omusiime musanyufu. Yalinnya boda amaye kyanyumidde. Yagize bwati ng'alinga kongola mabeere ku ppiki. Omusiime ozata. Naye omusiime baba amusiime naffe yatusiime. Ng'atusimba muki. Naye abaeko kyatusiima. Ebyana abiwulidde. Omusiime namuwulidde agamba tebatusasula. Omusiime. Omusiime sa. Gundi akimaliriza ekyobutusasula. Yagenze bagenda mumusasula agenda sooka kiro zaako. Kasuku. Gwe muleke. Ebibimba bika. Alinga eggole. Agenda tukana achiwulira. Ali wano. Tugenda few moments later. Mpesa sente zange. Nabagamba wano. Olumale mudere abana bange. Mama we. Awo naye bamutya. Ajja bavuma. Olige bakolera mu yaye. Mukulu bamusimba. Daba. Ne Katikiro bamawulidde. Nabadde sinna kitegeera lwaki bamusimbe. Katikiro yagambye nti ensonga lwaki basimbe madamu. Yalwana olutalo lwa pressure. Ekyo nabadde sikimanyi naye waliwo ŋŋambi yakwata bulungi olutalo okubona omwana yali yeefudde n'antagambwako kati fulufiga n'akigwamu weebale jjukira yatwala ekitiibwa kya Buganda ekyava edda era tukikuumenga era naffe tukikuumenga alikwera naffe tukikuumenga kati awo yali naye kino kirekawa mwanyinaani beda gwamulya anti yagamba yafuna yali alimba ekyo kireke tukikuba yali alimba naawe teri simu gye yava oli omukazi yali tajja nalaba neŋŋamba yali alimba kuba oli zibeda mukyala yeebwa ekitiibwa nze nalaba nga tasobola beera mu lutalo teyina kye yali afunamu nalaba ntajja sobola lutalo one Zubeda ali decent webale n'ennyambala ye enkola ye n'ebigambo bye the moment buli woyingira olutalo n'omuntu ng'asobola wemulaga gwe tosobola nekirala olaba Namukasa bakiyita omuntu nga tasalwa oshagidde naye kati gundi atunuulira alina bingi ebyokusalwa kati Zubeda alina omusajja alina inirozi alina maama we maama we akuwulire ng'owemula ekigambo guno kwata kojja kwata senga kwata nnyoko kwata alina abasiraamu bakolagana nabo ab'ebitiibwa kati omuzanyo alina goleka bulesi alina abantu b'ekitiibwa baswalira bangi ate gwe yali alwana naye ng'oli yasala lweru oli yakimanyiira guli muze abawemula ate n'abantu be n'aba nabo kati nabo bamutegeera mbwera bw'atandika ng'agenda kwemula nga bamuwa akacupa k'amazzi anywe nga wawemula bamugamba butika mu kamwa anti tosobola kwogera nga mwegali ekimukomya bamukontrolinga ate naye alina abanene naye twalulyamu twalulyamu twaleetanga kojja kagatta twaleeta kojja kagatta ow'ebibamba leka wanaalaba ebintu bino byoyogera kinaalabika kitya zasika nayingira mu lutalo kojja kagatta asabeyo ekibamba kimu tumunoonye ako kajjemu omuze okajjamuyo olaba edakika makani kikulu nnyo ekyo nze bigambo kakyangamba mbu buli kyo gye tukola bigambo bya kinnoomu naye Christian omulaba si bya chaneno simukubira kalangu kuba tebatuwangako kalangu naye anyambyeko nnyo senyiga ne flu kale awo nga tuvuddewo mbu senyiga ne flu
Aine binakyogera kofu ne full. That aside ndoza kati tutandike serious business. Tugendeko ewa Lipazo ne King Saha. Lipazo aliko King Saha yamugambye nti ate mu mbizi mukannyo mu kisibo kirumanisu. Entalo zino zinaakoma wa. Kabampaana nti bwe buzibu. Don't you think that alekera okwagala kabampaane? Yes atayagala kabampaane. Kabampaane asuka mulimu ebintu ebimumuze. Tuli mu kisibo. Okimanyi bulungi King Saha asiiba. Ate ze ebbanga lyemanyize ne Saha okimanyi tanywa mwenge. Tanywa mwenge. Asobola okukozesa ebiralalala naye tanywa mwenge. Namukasa njagala obeera objective mu lutalo luno. Ye King Saha bajjonkera busi bantu. Lwaki gundi Lipazo watuuka mujjonkera. Kale kino kyabadde kinene. Ekyembizi kinene. Ani kati yagamba mbuba mugamba mbu ekyembizi yayiseewo. Mbu olutalo woba oluguddewo wulira mbu olutalo woba oluguddewo togamba mbu temuli bikompola tugenda kubisa mundu yokka olutalo lwa nnyinimu nawusigalo lusoboka anti nange mbuuza anti labayo tugende mpola gosilo ndi mukufu nnyo saagala kuleeka genda oba toyagala kuleeka ndi mukufu you can go banzi kusize era sigenda kulya bijanjalo byawaka taata wange kaŋŋambe lwaki bwayiza okulya ebweru nange abazadde bange lwaki tebakkiriza nti nakula sabo n'obutali emmere obaguba musango ojawoza n'okulya emmere n'obutali emmere wakagoba musango koliddayo ng'ekuluma ne batakuterekera oli kakasa ogyetaaga kati nze lumu nali ewaka ntuuse anno nali mukulu andi nze nasomesaako bino senior HSC naye nakamaliriza ne bampa osomesa HSC nesomesa geography paper 2 kati nkomawo nkooye nva mu prep nga tebanterekedde emmere nakola olutalo mamoze yatutaasa nga ndi musajja mukulu nga nkuze lutalo ku mmere kati lwoliddayo ng'enjala ekuluma nga tebakutegekedde woli kakasambwa emmere ogyetaaga nze lwaki muginterekera n'enjiyiwa lwaki muba mugindyako nga nsula waka ndyewa ffenna tuli baana ewaka omwana takula gundi maaso lugundi kasiridde waka mmere shaleka naawe ajja kubuuza ekizibu ekiri amwe muzeeyi yalidde emmere gwe muzeeyi lwaki akuyita muzeeyi erinnya lya mama we libantuma ngoze lwaki ze erinnya nange sirya mama baganda bange be bannamutebi nalooga ngenze mama jjajja wange bakubbulamu yes yali anjagala nnyo jjajja azala taata wange yali anjagala nnyo nga gwali ebigagu nga yenze okimanyi nti ate wamukoppamu ebintu byonna byokola byabakadde olimba otambulamu ng'omukadde kati nampa erinnya lya wamutwala yenna jjajja wange yali ayogera nnyo naye jjajja wange yali simwogezi oba bali bamuloga obutoogera yali simwogezi nga nze okwogera kwange kuno kwa ssenga wange onoomwana omusiru omwana omusiru senga walaba ebintu bino yanyiga nenda kakutwala siriyasi bimusesa naye ekyomwana omudisikazi nga kyamuluma naye gwe omuntu tetuli kugambako kintu wafuuka bwotyo nemugamba kyansimattuse omwana kati aliko kibuli omukubuuza weekyanga ozeva ku family matters anti laba nina omwana bambi eyankubidde essimu kujjajja wange kale singa waali jjajja wange Namukasa nina omukyala eyankubidde essimu naŋŋamba mbu omwana wa ssenga wa Namukasa omusiru yafuna byakola nga tannafuna ate agamuwa mulimu balima obutiko talima butiko ayagala kukolaki ali mbya mikono bamutwala anabikwata ajja bikwata bangambye amanyi osattirira agira asika ekyalaani muzibu nnyo teerabira ebipimo ayina olaba abaana mulimu abaana nga si mugezi mu kiraasi nedda ekyo kyo kimanyi bajja eno mu practice nayingira ekyalaani nga atunga ekyo kyo kituufu okimanyi nti osanga omwana nga amagezi kake naye nga mubiri biri ebyemikono kirya walla na mukwano gwange yali musiru mu kiraasi nga tusoma naye alina gundi botiki y'engoye yatunga n'engoye ze ennungi basikosa ne red carpet lwakuba saagala mu meshoni bambi yeebale so tukyali wali ku King Saha olowooza Lipazo yava out of the block olemera King Saha kuba King Saha oyo mulaba olumu kino ekyebizi kyo nkijja mu kikondeminga naye King Saha naye alina abantu balippira nga tebamuli kwati olaba olutalo lwagundi kati bw'aba alina balippira nze ndowooza lubaale w'omulamu tebamusamirira kati yewaki labayo sigenda vuma muntu nti nvumirako lwaki yayingidde mu lutalo lwagundi lwani
lwa Bebekulu ne Muhanji kati ya Bebekulu ya ino respond nafuna n'ebisaati one of them has to respond kati nze Namukasa sina moral authority kuogera kati wano good puzzle is just looking for relevance not really nona alipira banne nona alipira banne ali kagenda muvuma paka kagenda mulemerako kati kakule ebigambo bino lwakuba King Sana ye tamanyi kuigino walinga kati level King Sana kwali kesa byayagala ebyo nedda level King Sana kwali lili puzzle kasaha ya mongerako King Sana lili puzzle tamwongerako lwache kati amwongereko ki puzzle ayongera ku King Sana King Sana yamwongerako namuwa relevance mu bantu puzzle ayongera ku King Sana mpaye kimu ate King Sana ayongera ki Sana has numbers King Sana ayongera ki ku puzzle amwongera kama sanyalaze tebakyayina kye beeyongerako omuntu nga bwayogera ku Namukasa agenda kufuna relevance yes nze ndaba abantu bangi oli najja nakuvuma nga tomuvumako naye nga ayagala ekintu ekya nze nene gwe nasanga lwaki tanzira mulenga what are you saying nze Namukasa muzukulu wa Namukasa sidamu bwenjagala okuddamu ndi kuddamu bwe mbasagala sisobola kuddamu kati kyekyo ne lwaki tebatuula ne bawo reconcile wali olabyeko kuba kati nze olaba wali olabyeko ausigalo na reconcilinga n'ennyini kuba kati ye ekiruma puzzle okubeera nti ayogera ebimuluma ate ono n'amuyingirira ebitabo byava ku bintu bya nuupu ono yagenda n'ayimba kati ekintu kya nuupu tekiriko King Sana tekiriko ki ekintu kya nuupu kiri worldwide nti buli muntu akooye nedda buli muntu akooye enfuga embi ogenda olaba bayagala ideologies za nuupu oshegera buli muntu awulira nga anyigirizibwa n'agenda n'agula amafuta 5,000 n'ofuna lita 8 onyigirizibwa ovaayo n'oyogera no raising eddoboozi yo kitegeerekeka kati ekyo ekya nuupu tekiteeka na ku kino ate olutalo we lwavaawo anti kati ate awo balyoka ne bamuyingira kati ate ekya Muhanji kiba tekigendawo kati ekya nuupu is a national issue nti bwe ŋŋamba nti enguudo zaffe embi omusiru n'avaayo n'agamba enguudo nnungi emmotoka zibadde tezigenze emmotoka zibadde zigenze naye kyenkoze okimanyi olaba nti emmotoka yange naye nkadde ziba zizitoemmotoka empya yeewuuka ebigambo bino buno bwonna obumotoka bwa wansi bubadde tebusala nze ŋŋambye bwe nsala emmotoka yange nekalabuka kati okoze oti maama sisaze olize kibuyaga n'atikkula ennyumba bukyusa ne ŋŋenda ne parkinga obudda ne wenkulinda wegaweddewo nga gasigaddewo buno bwokuba bwe buti ne buyiikira abantu nze emmotoka yo nentambula nze kyendabye mbadde mmanye engeri gyeri enkadde ebyuma bizitowamu kati ebadde mulye ebamazi naye zino empya mutyaba si kyekyo emmotoka enkadde era newebe esisa amafuta okugisindika empya etaaga enkadde 6 era kati lwana nnyo emmotoka yo tekusikangako oba tekufiirangako ku kkubo andi wa trafika akugamba wayi teeka wali noononye ebisajja nga 8 ate beno olina bisasula emmotoka enkadde enyuma ogituddemu ng'etambula naye lwekufuddeko naye emipiira egyo tegiseerera Shalom yali agambye agenda yogera n'abagagga be etaano gye bamwaya kiteeka n'emipiira mipya n'akagikyusa anti tezigenda ku longo gundi longo jjani ate nze ndagawo nze ngenda ekola town service nze ngenda mu byalo nti mbeera mbalala nze mbeera emirimu gyawe gyonna giri mu town oyagala nkulime nti nayo kafaamu emasaka ngendayo wano ndi waneeno olugendo oluwanvu lwenfuna nga ngenze kwerabira jjajja wange ebugerere ate naye simulaba buli wiiki mu mwezi ngendayo mulundi gumu bannange naye bana olutalo luno nze bannaye ntuulaawo ne ŋŋamba oba ndiitaani nakati kazibu kapa ye yaluvuddemu yagize bw'ati Uncle Abitex yakanzeemu byagambye ki yagambye amateeka bwe gaba gagenda kusobola ogenda kundaba ku ground bagenda kukutega kalugundi bingi balwana tebalwana naye bwe balwana Uncle Abi bayiza omukuba bonna tebayinaamu sikiiro Junior mpozi ng'amukwata n'amuwuuba Junior atoola omukuba amabina anti kyezo kati alwana amutunuziza bbina n'ali mukuba tebasobola kimanyi ku abe tasonyiwa ate kati ne Junior naye alina nedda basizinga fire tekisoboka era bagenda sigala kati olaba gundi kye yakoze Abitex senga kye yakoze naye Abitex tatera kwagala kubimalira awo naye ne Junior tajja bimala ku maama we atabuka naye nze ndowooza mulimu ebintu ebimu oba nze nkirowooza nzekka singa abantu bwe nkuyisa obubi nvume buli kyondabako ekibi kyonna n'ekitali kibi n'okumpaayiriza but abazadde
anti n'abaana twandibaleese olabye otya muze Namukasa omanyi lwaki maama kati ate pamwa junior bambi ankwasa ennaku buli avuma junior bambi n'ateeka mu mukazi wattu mukazi wattu ne ku bitikitoko taliiko talina gwe yali ayombye naye so tuleme weebula maama wa muntu oba tuleme weebula taata wa muntu oba abaana b'omuntu junior bw'akola ekibi mwevume ne junior naye maama ono tuprotectinga abazadde bana abazadde tebamanyi neeyisa zaffe kituufu omuzadde tagenda kutuma nti Namukasa genda ovume muze so weevumira bibyo yes wanagiriddemu nesikkiriziganyaamuko ku ky'omuzadde bino ebyokwevuma bandyevumye ate kati olaba ne beevuma junior n'avuma kyani kya junior kyani kya bitex ankwaba olaba kyaliko ankwaba ekyaliko oba n'abantu abalala babeera mu ntalo era olutalo lw'eggambye olwa King Sahanani ne Puzzle nti Puzzle ye teyalowoozezza yalabe kigenda nyigiriza King Saha agamba ono kamute watuso agamba Mansuru naye mbozolaba nti kyamuntu ovuma maama si kirungi kati ye Abbe yalabye nti omanyi junior ukwata ku maama we atabuka kozi nze maama junior mumanyi era mwagala buli muntu mwaza alina weakness nze ondaba weakness yange family yange kyovola siso abba postinga because they are my weakness the moment omuntu wajja n'abavuma ngenda lumizibwa n'abayisamu eggaali omuntu wajja n'anvuma awi it's okay life goes on tebindya kikyogenda okuvuma ekipya olaba batandika n'okuvuma amagulu gange nti gantusa December nga gabadde kigagwerera wanika munda niga amagulu gange manene gagenderako ku mubiri baba baagala nfune manene bakulabanga katyuni simanyi niho balimba naye nze mmoze omuntu ne bwaba nze omuntu yenna ayagala okunvuma but tomuteekamu bazadde baana family yes bati babirimu nze mama junior oyo ndabye nnyo abamuvuma bambe mukazi simulabangako ng'ayogera ate ayogera mpola abazadde tubaleke vuma junior wogoloza junior agenda kugamba kubanga junior eno gemu yafa agirimu ne bwamuvuma naye agenda kuddiza but let's respect parents tovuma maama wa munno tovuma taata wa munno tovuma baana ba munno ebisigadde tuwevume twewe muli olinga ama nono aleete ohi buli omu akubawo kiki parents tubaleke mwevuma ne mutuuka n'okweyambula ne bikwatako ate ezo kino ekintu kyo kinumidde ebbanga muleke abazadde junior abeeraawo nga Abitex anyiiza anti kati bagenda bikwatako Abitex akuname bw'ati amulage ebbiri ne junior agire bw'ati amulage oliyite otya essolo eddene amulage essolo eddene punchu junior ayina ddene banga abasajja obeera n'ebbini eddene essolo disika kati bano abalina muserebeeni essolo ddene era kati ku basajja kati ako kakodyo nkakuwadde kati kitegeeza anko Abe gimaleeyo kati twayitaayitamu anko Abe junior buti solotono solotono kati oyo mutyaba soludde ani Loni solodeni Shalom Shalom aleka solodeni ate nga yabitunda izo kwewunyanga Shalom lwasa ate namulabanga walaba lwasa tewali disappointed lwasa ensonga yakisa disappointed namusangako awo ewalunda mubiru omanyi kati omusajja waba yambadde akantu akamukwata oliyita otya liri ogambye essolo ligira bweriti naye natulira lwasanga ndaba si ssolo ddene ssolo lyeveera okimanyi akantu ako nali sikamanyi kati nga tusoma nga tulaba tv twali tulaba bukedde nga tulabako Pango Kasayo bana yavuga omusajja eyenyoma mu saizi nga nkwogera nnyo naye nga taata bakomyewo omusajja eyenyoma mu saizi nga simanyi kikitegeeza naye nga mama agamba mwatamya ebyo ebintu byemulaba ebyobuseeko kati nze lumu tuli ne muzeeyi kati kwaliko olweggulo ono sengani n'antumi ne bamuteekako nze temuteekako mukazi oyo awe mulasagala bampemule nga muli wano mufulume bampemule nzekka ye nga amanyi buli wamulaba ku tv awe naga mufulume bampemule nzekka nze temumpemuza mukazi ndi wano abaana basoke bampemule kati otegeera nti omusajja enyuma omusaizi yaba atya omusaizi eba ati n'entambi oyo ali atya solo ddene
kati ogenda gira boti kati wali baddene labayo anti yakubuuza bali baddene ngogira solo ddene wali batono osigalawo boti muzereka nawe leeta atalusawazi omuntu ayinza obubira banagamba onyoma saizi yenvaako leave me alone kati tugenda kolera bantu abantu baleke tuve ku solo z'abantu essolo egenda kolera ky'omuntu n'olutalo luno ndowooza bandibirese naye ndaba abe yandibivuddemu n'ate ndaba kati ku sande anti abeera ku biiti agenda kubeera mukambwe nnyo sande ogenda baayo leka naawe nyinza obutabaayo buli omu yayogerera ebintu bye kuba kazibu ekapo ku lwokutano tuyinza okubeera naye naye yagambye tabiriimu nendowooza gundi aguzanye bulungi naye kazibu ekapo anti ovaawo n'ekitiibwa kyo naye the moment buli lwoyingira olutalo kyovulaba nze mulimu abantu abamu najja nga nvuma ngaawemula neŋŋamba sigenda dwetaba because sirina bisaanizo bigenda mmalako olutalo ojja kuvaayo bakudisrespectinze ojja vaayo oswadde so it's better bw'otunulira olutalo n'olaba nga togenda ddusobola n'otaluyingira n'oleka oli n'akuvuma bw'omu kubanga omuntu bw'atandika okuvuma obw'omu nga tomuddamu bagenda gamba naye asukka omuwala tamuddanga mugundi tamuddanga yes naye if I'm to ask you olutalo luno ani afiirwa nze ndowooza anko abe kuba gino talina kyakufirwa nti oba ayina ki junior waffe twamwagalirawo mpozi ekimuluma kiri kintu eki maama we that's why agenda kusimba nakakongo naye junior ekintu kye kyayogera kiri understandable anko abe teyandivumye maama we magalo omulabi ekiyogiraba okimanyi nti atwala oweeru motoka yeeriwo Ojiraba? Negole omusajja yatulira. Ali. Olimba simanyi omukulu bamuwa ssente agula emmotoka. Kamuki? Mubamuwa ssente agula emmotoka. Ani yabyogera? Oli omusajja wa Palapase. Palapase? Semumanyi omusajja wa Palapase yaani? Kamumanyi oli omusajja oweeri oli. Twogera bingi kati nze obuyinkaka bukasi. Eri gye twagenda. Abeeka baamuwaye n'asala wayagala eyo. Kisoboka. Amye nti waliwo abantu nga bo baagala nnyo ezo okusinga eno kanaawe ati ze gundi banaye nga tunaatera okumaliriza gundi muwalawo mwana wange Anteira nzaala bakulu nga bumbuzi eyi bazaale leero fuuka bumbuzi what's wrong with Anteira nalabye bali bulaka nga yamutaddeko nedda abantu olaba ekyo ekintu ani kye yakoze ali mu kubustinga self esteem y'abakyala ayina ogibustinga bamukwasa gibustinge nedda olaba mukyala munno nolaba nga Anteira nowulira nga she's okay with her body buli kimu kiteekamu onogamba olaba gundi yakikola gotulaba ng'omuntu olaba gundi yakikoze nange nsobola okikola kati Anteira kati yalaba ani akikoze nedda kati Anteira kyakoze n'abakazi abalala basobola okugamba abadde bagamba nti alina obugulu butono mbubiki bamugamba mbu alina obugulu nze nga banvuma obugulu kati bwe nalabye Anteira neŋŋamba olaba ani akikoze kati ogumirako ani kati nawe ogenda alaga obugulu wait a minute ogenda alaga obugulu mumpe mu week seza ne mu bukuba oil obushining bubaddeko enkovu anti engeri gye mbusaaniika kati njagala bujjula kati oyagala kati ogumidde kwani Anteira if Anne can do it why not Namukasa can also do it by the way kintu kiki yakoze kirungi kigenda tuleetera self confidence ng'abakyala oba obugulu ab'obugulu ne bakibanyoma obugulu bwammwe simanyi mbutebugenda tutuusa nga lwaki kyamuleke nammwe nga tubutwala mu mukeya nate nze nkalaba tegayina buzibu nange naye maama abaana bavuma obugulu bwange sima oyinamu n'abitegetege sirinamu oyina nkobogo ninamu bubaliga butini bwe butyo bwaba bwegati bujjo nyiziza bwenyiganga bujjo bwa jjajja wange Namukasa jjajja waleka yali tebimalikirwako jjajja wange ng'ayagala esweta yali agikubawa yafa jjajja wange yafa nga kitalo ate onaakusaba sente z'emmere y'enkoko oyo jjajja wa azaala maama wange azaala tata wange bazibulamu Namukasa yafa kitalo nnyo ddala naye gwe jjajja wange singa naye ali ebintu nga jjajja wange owa maama wamuweereza sente z'emmere y'enkoko nga nizo obutamuweereza yangamba enkoko kati omuwa meka agenda leeta muterako buli kanaku buli wansaba emmere y'enkoko 5 akusaba oluvannyuma lwa bbanga ki wiiki singa 3 naakusabayo enkoko zirya mmere ki ŋŋanda
nganda jeje olumuna yabangasi mumanya ngata azokugamba amafuta simanya naye gwe abantu abakulu ennaku zino bagezi olumuza n'okukubira amaaso kumbe mulamu alaba alingaki mugamba jeje agulayo kaprobeta neteekakonezo wa boda agenda okkanona akubale ayinza jjajja wange mwagala kikyetuleseeyo tumira ne maama wa maama wange yani oyo ati oyo mweyitira lya jjajja wange Yani oyo? mikisa ye yalunga nti mu kyogero sana bakumbuza and one day I'll take care gwe nnyalo I'll take care bw'oka owange of you oŋŋamba like naye ennaku zino okuba obuyimba bw'oluzungu akayimba koka kakube and one day I'll take care of you you took care of me tukamanya kayimba gwe akayimbye obubi kati kangugole eddoboozi nedda kankole bwe nti kankole bwe nti kankole bwe nti kankole bwe nti gira and one day gandayo byereeta I'll take care of you like you took care of me osiranye aha kerese I'm the kakano one erese ka DJ Khalid ne Gondi ne Kwavo keko oyimbye bifu and one day alaba byerese I'll ulira ngenda kuba ukadongo ngenda kuba ukadongo karango vako nawe ora wasomera oluzungu lindo kale abakamanyi oyo zako zimbe bulungi kati nze ngenda yimbayo olwange lugirewo akangera kikaganye baddoboozi bbi luzungu ndekamu ekantedemu and one day I'll take care of you like you took care of me alese naye natusuubira ke kano kennyini koyimbye kaako agenda kuwulira kano kalango ke kano koyimbye ke kano kereese muganda waawa keeko kennyini kali kaluzungu anti obuyimba bubi ddamu gumu kankwaddeyo chance emu naye obadde okayimbye ate buli weereeta kako mozi gwangata kabadde ka parents become kids bamuyitaani simumanyi bamuyitaani gwe koyimba tokamanyi nga nkonamu ki kayimbi andi kayimbi kale you took care of me nkayimbira muno taata wange naye kamusa keko bamuyita Shasha Alex kubira screenshot tomumanya kayimba ate bayimba bwe bati kankugiriremu wano I remember wali obadde otandikidde ke kabadde ka party anti oyimbye bifu katandika I remember when your dad got sick nedda ebyo biveeko waliwo ka party kano we katandikiddeawo kabadde ka party kenyimye katandika and one day ako kali mabega nnyo kali maaso oyagala kali kale wali ku party y'ekinusi wali kaliko oyagala ennyo okayimbye ota kati katulabe bakajja neera nedda anti soko oyimbemu gumu ndeete bw'oba toyagala ngenda ate onaka anti kati yimba and one day I'll take care of you like you took care of me akako kaliwa okagyeko kids obadda gwangabanange okakubye musibe bulungi mweraba keeko okayimbye njagala kayiga konna akayimbire mutata wange kati yimba mugumu and one day I'll take care of you like you took Linda oyimba bigambo and one day I'll take care of you anja kulabirira I'll take care of you like you togenda kumza and one day I'll take care of you like you took care kiri kigambo kikyoyimba like nga nawe we taking a care like you took care of me kati yimba and one day I'll take care of you like you took care of me